Akiseera nga kituuse mu bbanga ttono tujja kuba tubategeeza amatiimu agagenda okuggulawo empaka zino. Kikulu okutegeeza Obuganda ng'enteekateeka eno egenda kutambulira mu nteekateeka y'ebbago erya munaffe Raymond Kabogo eppya erizimbiddwa okulaba nti tusitula era nga tutereeza ekitiibwa ky'omupiira guno. Etwogerero olwaleero empuliziganya zitambudde bulungi okumala ebbanga. Tusinkanye abataka bakulu ab'obusolya bannaffe abakulira amatiimu gano mu bika era ebika 30 bimaze okwewandiisa okwetaba mu nteekateeka eno. Tukunga abo bonna abalala abateekateeka okutwegattako mu bwangu ddala obutasukka sabbiiti eno babe nga bamaze okwewandiisa. Ekikopo kino ebikopo byonna kyekisinga okunyweza ensonga ssemasonga namba emu ey'okunyweza n'okutaasa n'okukuuma nnamulondo. Olwekyo abantu ba Buganda obudde bwe buno bwetubanga tukizzizaawo bujja tewakyali budde bwonna bulala. Muve mu kwekubagiza, muve mu kwesaasira, muve mu kunenya n'okugera buli kintu kyonna. Mujje twegatte wamu tulabe nga tuzza era nga tukuza ekikopo kino.